Kitalo nnyo ekyajjajja Ichuli Isma Olaxes kitalo nnyo. Okufa kwa Isma kuleese okutya n'obunkeke mu Bannayuganda. Era ng'okufa kwa Isma tekulese Bannayuganda kye kimu okutya kw'amaanyi nnyo. Isma y'omu ku Bannayuganda ababadde baagalibwa ensi. Nga abantu bamwagala nnyo era nga y'omu ku Bannayuganda gw'osobola okutuukirira n'omunnyonnyola kye weetaaga. Isma n'abeera ng'ayimukiramu mu bunnambiro. Okufa kwe kulese ebiwundu bingi nnyo mu mutima, naye Abannayuganda nedda temulaganga busungu kutuuka ku lino ssa. Yadde ng'omuntu ayina kyakunyiizizza totuukanga ku salimutugumbula. Lwaki oba omuntu oyo omutta? Toyina nsonga lwaki omutta. Osobola okusala amagezi gonna okulaba nga mutuuka ku nzikiriziganya n'oyo omuntu gwofunyemu naye obuzibu. Yenze Azikiddwa following a page kwata mu link nsinkaneyo ku YouTube channel yange, subscribing okwate ne ku notification bell. Tukyali ku nfa ya muganda waffe Isma. However much nti tuyina ebintu bingi nnyo bye tutakkiriziganya n'abantu bannaffe, ng'omuntu ayina ebintu byakola nga tokkiriziganya nabyo, nga mu nneeyisa ye, nga mu njogera ye, nga mu bikolwa bye, ng'ebintu eby'enjawulo ebituleetera essanyu mu bulamu nga tokkiriziganya na muntu oyo, nga mu nsonga z'omupiira sports, nga okuwagira ebyobufuzi, nga okuwagira music, nga mwenna abantu muyina different categories gye mugwa. However much ng'ebintu ebyo byonna bibeerawo, naye tonyiiganga kutuuka ku eryo ssa. However much ffe tetumanyi oba okufa kwa Isma ebadde just accident oba kubadde kutegeke, ng'omuntu yamwetegekedde bwetegekezi n'agamba ono essaawa eno tumugjewo abeere ng'afa. Tetumanyi mazima kituufu kikyabaddewo, go ge mazima tetumanyi, naye ate tukkirize nti enfa ye egenda sigala ku mitima gy'Abannayuganda ng'abalala bonna ababadde nga bajja nga battibwa mu ngeri bweti. Era nga Isma alumye nnyo abantu. Olw'ensonga nze nzikiriza muli nti Isma talina kibi nnyo ky'amaanyi kyasobola kukola muntu nekimuleetera okugamba omuntu ono kamutte. However much ne wekibanga weekiri banange, however much nga weekiri ne wekibanga bwekiri ng'omuntu oyo akikoze, lwaki oba omutta? Oyina engeri nnyingi nnyo ez'okulaba nti no omuntu oyo either oteesa naye n'omukomya bw'aba abadde ayina ekintu ekikyamu kyabadde akola, n'omugamba mwana kyali wange ebintu bino toddamu bikola bibi. Ye muntu abadde awuliriza n'awuliriza, n'omugamba mwana kino kiveeko, asobola okukivaako era abadde asobola okukivaako naye nga tomusse. Bw'aba ng'ayina ekintu ennyo eky'amaanyi, wandimukutte n'omukwata n'omuggalira n'omuteeka mu kkomera, kubanga recently twalabako Isma nga bamututte mu kkomera, wuuyo mu kkooti mwandimuzizaayo ne mumuvunaana bw'aba ayina ekintu kyonna kyakoze, naye ne mutabanga mumutta. Bannange Abannayuganda, obukyayi bungi nnyo ku mitima. Lwaki tutuuka ku lino essa ery'okwekyawa nga ffe Abannayuganda abalereddwa ensi emu eya Uganda ne tutuuka n'okwetta olw'okuba nti tulina ebintu bye tutakkiriziganya nabyo? Ensi bwetyo bwetambula, mukikkirize mugaane, ensi bwetyo bwetambula. Buli muntu ayina ebintu ebimunyumira by'ayina okukola. Tetulina kubeera nga tuli ku peegi emu. Omuntu ayinza okugamba nze njagala nnyo Kristiano, n'osanga omulala nga tayagala Kristiano. Ensi bwetyo bwetambula. Ate era ng'oyagala ensi enyume, muyina okubaamu ebintu bye mukaayanako, either kino oba kiri, oba kino oba kiri. Naye ate yadde mubadde nga mukaayana tekibaleetera kubeera balabe na balabe. Okyasobola okutuula ku sowaani n'olya n'omuntu oyo gw'oyita mulabe wo. Okyasobola okubeera awantu ne weesanga ng'oyo mulabe wo yalina okukujja mu buzibu. Naye ebintu by'okulwanagana, ebintu by'okwetta bannaye bitumalamu nnyo amaanyi. Ate twebuuze birekawa abaana abato n'emigi gy'egikula? Bitutwalawa ngaffe Abannayuganda n'abo abantu abatwegomba abatulabirako bitulekawa? Recently nabadde ne mukama wange nga yeebuuza bifo ki byasobola okugendamu mu ggwanga Uganda oluvannyuma nze lw'okumuwaanira obulungi ensi yange bweriko, weather, ebintu byonna bye batalina eno bimuwaanira, n'abeera interested nga baagala beekuŋŋaanye bajjeko Uganda at least bawummulemu. Naye ekyankubye ekikwe kinene nnyo.
twabadde twakamala okubyogerako musamwa ntono nnyo nangamba I don't think Uganda is a good country. Look what's going on TikTok. Nagenza okugulawo omukutu gwa TikTok nga mawulire ga Isma. Ekintu kinene kibi nnyo abana Uganda, ebintu ebiti tubireke tubyerekereze. Yenze adita akitalo nnyo ekya Isma aweva yaddenga kiri bwekyo naye ffenna ly'ekkubo atusookayo obusoosi. Nammwe abantu abali mu kutta bannammwe olw'ensonga zammwe ezimu, njagala okijjukire era okyebuuzeemu nti ggwe okufaako, njagala weebuuze ku kufaako gugenda kuvaawo otya. Kuba naawe tukikakasa nti tosobola kusigalawo, tolisigalawo. Kitalo nnyo.